Kati tuyingidde omwezi ogwa Desemba. Obubenje bugenda kufuuka obubenje. Nina ekintu kye sitegeera n'omwezi guno. Omwezi guno guli characterized n'obubenje obususse. Kino kiva ku ki? Kubanga situgaana n'emyezi giri emirala gibaamu obubenje. Naye oba lwaki abantu bavugisa nnyo ekimama mu mwezi guno? Abantu baba badduka nnyo batuuke gye balaga. Kwegamba waliwo abavuga nga nina ekintu kye sitegeera. Alina ekintu ky'ategeera ku mwezi guno ddala bwe tuyingira festive season. Osobola okunterawo comment awo nga nti fika ekivaako obubenje naddala mu festive season kye kino. Simanyi lwaki tuba nnyo n'obubenje. Kyentera okulaba kasooke njogere kati kuba booda. Oli wa booda. Mwe omusinga obutagoberera amateeka ga ku nguudo gano y'ensonga lwaki n'emabegaawo baavaayo ne babawa obukwakkulizo bungi nnyo. Nno sijja na buyita bukwakkulizo kubanga gano ge mateeka omuvuzi wa booda ge yandibadde agoberera. Olina okubeera ne helmet, olina okubeera ne reflector bujaketi obwo. Then olina okuba nga olina ne driving permit oba riding permit kuba kati avuga booda tumuyita rider, so olina okubeera ne riding permit eyo. Nadde njogeramu ne Brian ne waffe tumuyita MC Sub-Zero, mukwano gwange naye nga is a professional driver, yadampa classes zino n'angamba aba booda class gye bavuga bagiyita A oba A1. Kati oli wa booda ovugira ku pavement. Tomanyi nti ate pavement bagirekerayo ono pedestrian atambula obutambuzi yalina ate okutambulira eyo ku roadside. Kati ate gwe omusanzeeyo olw'okuba toyagala kuyita mu jaamu wakati waliyo enguudo, ate gwe oyagala okole ki oyitire ddala eno ku pavement. Pedestrian ono lwaki tomukonsidalinze kumanya nti ate ye alina kuyitira eno ate era n'oyagala okole ki omusangeyo. Va ku ekyo abavuga ekimama ndi nammwe. Nadde njogera ne Brian n'angamba nti kirase zino yazimpeerezza wano, manyi nze siina kidduka naye Brenda kati manyi bino ebintu bijja kuyamba nnyo kubanga mu budde obutali bwawala naawe ojja kuba weevuga. Abavuga aba B ne B1 kati mwe muvuga emmotoka entono okugeza zino ziipsamu zinuwa zikawundo zaani mwe muli awo. Naye nina ekintu kye sitegeera lwaki ate abavuga emmotoka entono kwegamba mutisse nnyo obubindo. Nina ekintu kye ntera okulaba wano ku stage ye mu nnyendo wali eri ku bayitayo stage bagiyita batya eyo ku Nsenene. Yes, ku Nsenene stage awo bw'oba oyambuka ku lw'e Kampala awo bayitawo ku zeeruka yaawo. Osanga omuntu atisse kanuwa. Kanuwa kandibadde alisiti katika abantu tugeze kale ekinene nnyo 10. Ekinene nnyo ng'okatisse nnyo naye omuntu akugamba nti akateekamu abantu nga 16 oba 17. Emabega ataddeyo nga 6 ne wano omutto ogudda kataddewo nga 7. Ni maaso ataddeyo nga 3. Osanga oli atisse kapulimo kandibadde katwala abantu ekinene nnyo abantu nga 5. Omuntu akatisseemu abantu 10. Ye nno kankusese jjo nali ngende Kampala eyo. Twatula mu kasipasiyo. Omuntu n'agamba mbu omutto ogw'emabega bo batulayo abantu nga 6. Kyokka twatulayo abantu 4 twatuuka nga ffenna tuwulira tetusobola na kusituka. Nga ffenna tuwulira twenyize. Tulekeraawo okutikka obubindo. Tekyetaagisa. Totikka kabindo. Ebiseera bya nnaku nkulu tuziyingidde. Tuziri mu paka Januari nga 1-2-3 eyo gye tujja okuba nga tuzifunikira. Nkwegayiridde totikka kabindo. Abatikka stage y'eruka yawali mu nnyenda awo mwe omusinga okutikka obubindo. Ne tudda ku class Kiwama Brian yadda ngamba wano nti abasi mulimu C1 C1E ne C. Yeah. Kakati awo ndowooza mba njogera kubavuga bano bavuga ki? Abavuga Diana, Kanta, abavuga Fuso, bano abavuga Fuso nabo bali wano. Yeah.
musi omuli n'abavuga fossils fight ezo abavuga zino ze Isuzu Sinotrack kati zino zonna zigwa wano kakati mwate musina kyembogerako temutera nnyo kukola bubenje naye era nammwe mutwika obubindo emmotoka n'ogitikka nga weight yaayo si gyebadde eteekeddwa okukola ki okuba nayo. Kale ekyo mukikendeezeemu. Kati bwe tugenda wano ku D ku D1 ne D wano ndowooza we wali ababaasi abakosta abakamunye nammwe mugwa wano abakamunye abadrone super custom zonna kati zigwa wano. Omwana akuyisaako drone naawe n'ogimatira. Kakati ndowooza ne bwenkomaawo Brian eno class giyo saagitegedde giyo bayiwa kati abatukutuku bagwawo kubanga kati class gindoza kandibadde nga katukutuku naye kano eno class sigitegeera. Kiki njagala okuyisaawo weerinde nnyo obubenje. Tokkiriza kufuna kabenje. Bw'olaba oli ng'avuga by'otategeera mugambe ssebo sijja kukkiriza kunvuga bw'oti. Tokkiriza kufuna kabenje ng'olaba. Obubenje bungi nnyo, muvuge bulungi. Brian yampereza classes zino engeri ye gyali professional drivers. By the way nja namuleeta wano ayongere okubitunnyonnyola bulungi kubanga munnange nze sibitegeera bulungi ate ayongere n'okutubuulira butya bwe tusobola okwewala obubenje naddala mu mwezi guno ogwa December. Ye message gye mbadde njagala obbawa mu kaseera kano nti tuyingidde December kati Ssekukkulu etuuse. Ewaka baako kyoweerezaayo that is bw'obanga tojja kusobola kulya Ssekukkulu waka. Nkimanyi kati mugenda kutandika okutambula mugende mu byalo okulya zi Ssekukkulu. Oba naye tosobola economy efuuse economy osobola okubaako kyotwalayo ate nga gwanaasobola okutuuka tambula mirembe. Kati nkimanyi abatakisi mugenda kulinnyisa emiwendo gy'ebisale. Abadde agenda e Kampala naye ndowooza ab'e Kampala efe abanaabagendayo temujja tulinnyisa naye kati ate abanaabajja eno mu byalo e Masaka ffe be mugenda okulinnyisa kubanza ate ŋŋenda ate nenkomawo. So kakati ojja kusanga nga okuva e Kampala okujja e Masaka $3.3 kyotera $4 naye tubasaba mu ngeri amafuta gye gasseemu temulinnyisa temupaaza miwendo gyaki temupaaza miwendo gya transport. Tusobole economy nammwe omugira aba taxi tusobole okuba nga tutambulira mu mbeera y'emu. Tonnyigiriza nze omusaabaze ate nange mbeere nga sikola ki mbeere nga sikunyigiriza. Kale webale kusubscribinga, kulikinga, commentinga, kusharinga ku Fiki Media kwe tuli. Akadde ako kanyige kubanga kakuwa instant premiers programs zino nga bwe tuziteekayo olugiteekayo bwe nti oba osobola ogifuna nga yakapremieringa. Kale ekyolwaleero kankikomye wano nja kuba nzira n'ebintu ebirala bingi nnyo ku mukutu tovaako.